Loole egudde eri ku nnamba yo eyo 2 nga kigambibwa nti ebadde ekubyeko mu Kenengedda Kampala kyokka bwetuuse mu kkono eri ekizigo matte ku luguudo lw'e Hoima n'eremerera omugoba waayo n'egwa era ng'ono emutiddewo. Yalwanye nnyo n'emmotoka ng'egaanye oyingiza giya ng'edduka sipiidi n'emmotoka n'emulemerera n'ekuba ku muti neyeeziringula n'egwa wansi. Kasimu Muleekezi omu ku basimatusa akabenje kano agambye nti babadde bava ku nnyanja Muttanzige nga badda Kampala kyokka Ddereeva n'alemwa okubatuusa. Ddereeva yayesako ku teka mu giya igaana, so motoka igendamu. Ayongeddeko nti banne abalala 3 balumiziddwa nnyo era ne batwalibwa mu ddwaliro e Mulago nga ne Ddereeva ono babadde tebamanyiganye kuba emmotoka bagipangisiza ggulo limu. Kabadde tuva ku Lake Albert kutika Mukene. Nze kandi navuddemu mulamu. Omwafudde ali mu mmotoka, omulala agenze wali mu kiriniki. Oluvannyuma lw'okugyawo omulambo n'abafunye ebisago, poliisi esigadde mu kifo kino ng'ekuuma emmaali y'abasuubuzi okusobola okulemesa abadde baagala okugibbamu. Abatuuze bategeezezza ng'ekifo kino kati bwe kifuuse akatiro olw'obubenje obuggwawo enkya n'eggulo nga bagamba nti kiva ku kkoona lino so ng'oluguudo lufunda. Naye kye tulina wano oluguudo lwaffe lugumu naye lufunda. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.